Alaba surprise bridal shower y'omugole wa wiiki eno. Phoebe mwanamwala alabise bulungi, alinga kyakulya, alabise bulungi bambi makeup amutuddeko bulungi nga bw'okiwulira. Dr. Halima Maziga Meerere bamuwadde obutwa, ebisingawo byonna ngenda kubeera nga mbikuleetera mu maaso awo, byonna nga bridal shower bwetandise ne bwewedde. Naye nga wasuze otya, wasiba otya gwena omulungi ampuliriza Channel Media Call, subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabira okunyiga notification bell obenga notified lwenteekayo video empya. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwawo tulina airport pickup services zaffe ennungi, ne baza ba clients bange bonna abazinga bampagira bangi mumbuuza nga sipositinga ba clients benchmark airport. Mikwano sikikola lwa nsonga ba clients abamu tebaagala camera, mba nina okurespectinga privacy y'aba clients bange. Ekirala tukyusa ssente eza buli currency, n'ekirala tukola surprise ne delivery. Bana Mother's Day etuuse, mujje tusurprisinge bamami, mujje tusurprisinge bamami kuba olunaku lwa ku Sunday wabulayo ennaku mbala tanaba kubuukinga simanyi kikyoliko. Tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ate nga tukuguliza n'ebintu netubidelivaringa. Mikwano mujje tukole ffenna muneesige, tubitambule ffenna ate tubeere nga tukwatagana. Katubeere ate kansooke mbalageko katono kwobona abeebuuza nga sipositinga ba clients bok airport. Kansooke mbalageko katono kubona ye client yanzikiriza okubeera nga mpositinga, tetuli nga tuyongerayo. Aho n'essanyu lyabadde lingi, tears of joy. Mami kwabaddeko mami, senga ne sister banaye muneesigise n'abazadde bammwe tujje tubakime ku airport, abaana bammwe tujje tubakime ku airport. Tulina care services zaffe ennungi ate nga tubalagira ddala n'omukwano, buli kimu tukikolanga bw'oyagala tukikole. Kati waneeno nga tugenze ku paati ey'okubiri, twagenzeko mu dduuka ne tugula ebintu. Tuyimirira ku dduuka oba tukkiriza ne tukuwa obudde n'ogula ebintu byonna bye wandyagadde okugula ng'ogenda ewaka. Ffe twesige bwesizi, buli kimu kijja kubeera okay. Ate nga emiwendo gyaffe giri wansi ddala nga bw'okiwulira, lwa nsonga tuvaluinga ssente y'abankuba kyeyo oba lwa nsonga naffe tumanyi emmenya gy'emenyamu. Bwe tutyo olwamaze ne tuyolekera ewaka ne tusanga nga bamulinze dda, abantu bakuŋŋaanye dda enduulu, bafunye emmere kugamba almost yabadde nga pati tagalobere nga weerabirako tuyongereyo.
Kulika amakubo mbe mufana namu yansiza tweyanze mu bufunze bwe bitwe byatambudde ndowooza buli omu abadde yeebuuza lwaki postinga vidiyo ezo ofunye ansa si buli omu nti nabeera ayagala omumutunuzaamu kamera oba okumupostinga. Sisita yagetinze emotional ng'asanze abaana be na bambi naggwamu amaanyi kuba abantu abamu essanyu libaleetera okukaaba amaziga oba essanyu libaleetera okufeintinga kati yaggweddemu amaanyi ne bamutwala ku lubalaza n'awummulamuko naye oluvannyuma n'amaani akumawo abantu basanyuse abantu bakubye enduulu nga bategese emmere empitirivu jjajja nga yakyaginga sipiika ye okumala ennaku nga yeetegekera muzzukulu we kubeera nga amwaniriza bulungi nnyo ng'akomyewo kati oyongerayo ate mu birala akombadde njagala kukayisawo buyisako bonna abalina ebibuuzo ebifaanaganako bwe bityo. Awo nno nga tweyongeddeyo mu nnaku nga zize emabega najja ne mbagamba nti banaye Dr. Halima bamuwambye tewaliiwo amanyi mayitye tewaliiwo amanyi gy'ali. Essaawa za kakati mukama mulungi baali bamusiba mukazi wattu nga bamuwamba ne bamusiba. Essaawa za kakati mukama mulungi bamutadde naye nga yaweerebbwa obutwa. Tumuteeke mu ssaala tumusabire Katonda amusaasire naye nga kigambibwa nti ba number one suspect ba ex-boss be yali akola nabo kubanga be bavaayo ne batandika okubeera ate nga bamuthreateninga bamutiisatiisa. Nga tweyongeddeyo ku mugole wa wiiki Phoebe Minsinzora mikolo gya ku Saturday okwosa olunaku ku Saturday wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano omwaka 2024. Phoebe jjukira nti okwanjula ke kwakaggwa wiiki singa 2 emabega so kati tugenda ku mukolo gwa mbaga kuba bilayiro wali Makerere. Njagala obeera nga weekumira wano ku All Channel Media subscribing for more updates obeere ng'omukolo ogulaba live obeere ng'olaba buli mbawa update ku update buli ekigenda mu maaso ngenda kubeera nga nkibatuusaako. Phoebe nno boss we amukoledde surprise. Boss we ntegeeza CEO Infotrust amukoledde surprise ne bakola simple deco ne bamukola ku bulungi makeup mwana mwala nanyuma bakozesezza blue nsonga Phoebe ayagala nnyo kala ya blue ba maids be bonna nga balabise
bulungi ngenda kulaga olukwe gye lutandikidde paka we lusembedde. Kansooke mbalageko katono ate tube nga tweyongerayo. I'm going to surprise my baby with a bridal shower. Katina, of course, Katina. Thank you so much. You're so welcome. Thank you for supporting mommy. Kakati chichogendo gamba Phoebe agenda fumbirwa. Muganda wange ndagekubo. Yes. Hi. You come. Chichogamba Phoebe agenda fumbirwa. Mugamba nsina tukumireyo ebifo. Thank you so much for surprising her. Is she going to be surprised? Baby, I'm going to Touch man, she doesn't know anything. But you see the camera, this is so nice. And so we don't know how to do Tujabikola. Wewe kwate kuba bikola. What are we going to dress? Muina no dresses. The so only for Phoebe. Thank you so much, Tina. Ebina ebimuli obijja. Naye obijja wa professor. Obijjawo okumanya nti no Phoebe ayagala nnyo bbulu. Kubanga ntera okulaba kala mwatambulira. Kana akaana kayiiya. Oba nkolera ekimuli kya bbanka. Kubanga mbanje mpulira njaga kuwagira kikube. Kale. Mulango yono Tina yakoze diko nga bw'omulaba oyo simple diko kati waneeno ku party esembayo tugenda mu ngeri omugole gy'abadde mu surprised abadde takimanyeko yadde n'akatono munnange. Kino kituwa oba kitulaga nti abantu tuyiga okubeera hambo tukole emikwano tubeere bantu balungi tolina kyovaako maaso Katonda abeera alina kyakutegekerayo. Kamba twale butereevu nga Phoebe ayingirawo nga badde talina kyamayi mukazi wetu ali innocent ne bamusurprisinga ng'abantu bonna badde tasuubira weebali. Thank you. Cutting camberent. So omuganda agamba akola ebirungi asiimwa so ne Phoebe engeri gy'azze yeeyisa obulungi bw'atyo ebyo byonna ebimutuukako bimusaana bw'atyo bw'alabise oluvannyuma lw'okwambala olwo nga amaze okwambala bulungi nnyo bw'atyo bw'alabise anyumye alabise bulungi vibe ne zirinnya ne bakola video ebifaananyi njogere ki ndeke kinenga congratulations Phoebe once again ate nga mbajjukiza nti ngenda kubatuusaako embaga update byonna wano ku Channel Media tanaba kusubscribinga nkusaasidde mpozi n'ekirala ekisembayo rape bamulongoosezaamu omwana nga premature era essaawa ali mu incubator essaawa yakakati era yeetaaga ssaala wenjogerera naye nga tusaba Katonda abeere nga amuteeramu obwangu mu buli mbeera yonna gy'ayitamu amugondeze ebibeera bikalubye so ng'ate byebimu ku ebyo ebibadde bigenda maaso ku surprise bridal shower ya Phoebe. Nyongerako bazabu abalaba video zange to the end n'olaba bulanga top skippinze mukwano ndi musimu era nsaba Katonda akuwe ky'osinga okwagala so ng'ate n'ekirala
okyali ku Ochana Media, subscribe for more updates, like, share and comment wera below. Kunyiga notification bell obenga notified when take a video empya. Nyongera okujjukiza nti tuzuula omwagala we. Namba yaffe kweri ku screen to inbox nge twogere tukuzulire omwagala ove mu kubuzaabuzibwa, ove mu kulimbalimba, ove mu kugatika. Munange buli mukyala yeetaaga essanyu nga Phoebe lyayitamu essaawa zino ng'otegedde omuntu akwagala ddala kituufu akwagala ebyaddala nga love togiriimu bwomu. Enamba yaffe kweri ku screen to inbox nge tukuzuulire omwagalalo. Ate nga n'ekirala tukola airport pickup services zaffe ennungi, emiwendo giri wansi ddala nga bw'ogiraba. Tukyusa ne ssente, tukola surprise ne delivery, tusiba ebimuli bya ssente ne Mother's Day etuuse. Ate nga n'ekirala tukuguliza n'ebintu ne tubideliveringa, tusiba n'ebirabo by'oku mikolo okuguweesa ekitiibwa. Katusinkane mu vidiyo eddako.